wena live gye waliko tugenda okulya ng'oyogedde ku Sheebah nti munnaye gwe omu ku babeerawo Sheebah bwamuwe mu period yabiramu ey'olubuto wamuwa ku buyembe n'omulabira ye wakikutte bubi ye yambeerawo kyenali ŋŋamba sinza okumubeerawo ye yambeerawo n'akubeera nga akuketalinga ku bintu by'okuba nti experience yagirina atya nga temunetazaalanga naawe omukazi aba mukazi it's natural kiba natural as a woman to woman muteetaga kuyigiriza kale tinga gwe Ibra ng'omusajja tojja bitegeera ntya kiri natural buli mukazi amanye engeri y'okuyisa mu mukazi ow'olubuto buli mukazi amanye engeri y'okusitula baby tebeetaga muyigiriza eshow etulabye yagiggyeyo yagamba mbu baagikansolinze from Africana bagiggyeyo wakitegeddeko that's unfortunate nakirabye jjo naye mbadde sinaakikonfirming nga kituufu that's really unfortunate. Yeah, it's very unfortunate to show you bagiggyeyo lwaki bagiggyeyo anti tumanyi ensonga lwaki bagiggyeeko twamulabye apostinga nga explain the Africana yaggyeyo show not him That's sad bambi musasiddeko banaye after all the effort gyabadde ataddemu that's terrible nange naliwulidde bubi nnyo show ye bagikansoliza Africana Hotel Africana ndonga obadde tokimanyi bambi mbadde sikimanyi era ntuusa okusaasira kwange so sorry about what happened to Dax ne team here. This must be really hard it must be really hard sisobola kurejoicinga mbu muyimbi munnange bamulemesezza show that's not a happy thing okitegeera zinadde nsazeewo otambula naye ndowooza mbadde mukiraba nga sirina kyemwogerako ekibi naye kenyini babeera mu interview kanga tusazeewo nti ki tutambule ffenna there was no bad blood you know he was on radio nga naye agamanyi ki nze ndowooza fembi tujja funa so temuli temubadde mu ekyo ekintu mukati nsanyuke nedda nadde nsazeewo era tutambule ffenna era siwulira bulungi nti show ye bagikansoli nno so musazeewo mwabadde osazeewo mutambule mwenna lumu afuna ababe naawe ofuna ababe nange nfuna abange ate nga ndabira dda nti kigenda kukola era kuba buli we bali boogera ku show ye boogera ku nze buli we boogera ku ye boogera ku nze we understand our brands are moving together bwe tuti era nga buli awulidde ku show ya Sindi awulira ku show ya ki eya Dax so nga ndabira dda nti we tutuukira ku show buli omu agenda kuba n'abantu tukulaba ojja otegeka show someone may ask King lwaki yavudde ku cricket oval show ye yasookera ddala yali successful mu kifo ekinene that was cricket oval cricket oval this time around wagitidde cricket oval ne Millennium Park erina the same capacity bw'ogenda no searching on Google searching ezombi exactly the same capacity so sina kyentidde it's literally the same thing just that cricket oval Millennium Park eri more organized engeri gye bagizimbyemu cricket oval is built for sports just for abayimbi of course tugyesibako because tewali venue endala ennene kati Millennium Park is built for shows n'engeri gate gye zirimu agamba nti VIP eyita wanoge like buli kimu weekiri basolooza wano sente like everything is demarcated bulungi kyova nasiimye ki nasimye Millennium Park yes kati obanga ngaze business woman ngoyagala ebintu bibeere in control manyi te sente ziyita wano na wano wokka it's cheaper it's easier it's even safer nomanyi kati tuba tumalize sente ziyita eno kiga naye nga bobeera ku elugogo it is different it's harder get ziri mukaaga okitegeera ebintu biri demarcated bulungi because it's supposed to be for sports so kati wano wanyanguyira ng'omuyimbi and as a business person it's cheaper it's even easier and the same size ekitegeeza kali a cricket oval ya bay osinga Millennium cricket oval definitely ya bay because ebaddewo because abantu bangi bagimanyi so erinnya eri popular lyangu nnyo omuntu w'omugamba so obviously agenda charginga more money not because balina kye basinza Millennium Park but bwe erinnya lye bakoze ki bazze balizimba ebbanga tekina kitigenda ku affectinga mugwe ng'omuyimbi koze muntu ayinza Sindi oba osanga oba oli awo anafuyemu olaba avudde wali n'adda wano amaanyi galabika gayuuga emboozi eyo ennyuma naye jangu ku show empoze enyuma nnyo naye jangu ku show ojja otegeera amaanyi twalaba amaanyi last time walina boom party live concert abantu ne bajja nnyo ne bayitirira ne bagamba nti Sindi this time around wetutunuulira mu bantu abakubye cricket oval yaggwa akwatidde akati tusuubira energy eyo ekyaliwo like that pressure ekyaliwo ey'okubeera nti Sindi ajjuza ekisaawe
Chili different is that I'm more relaxed because Julina lisi chijuzangako. Nati kati nina confidence because ninajuzako. Chitegera so sina bonkenke bunji nga luli. Of course manyi nti noteka mu amanyi nnyo n'okusinga luli because luli twalina story eyali etambulira ko yo show. Paka we twatukira kushona mamuchimanyi. Kati right now chili different. Chili about, you know, I'm the king herself already. Seta agambo ate hiti mbo ate chokwe proving no. Just njagala abantu bamanyi nti jendi kwa bamanyi nti nchikuba. So just kukulanga so that everybody awulire nti show jendi. So siri ku pressure nga luli, it's a different type of pressure. Wali nalinga bana namalako ne kati mbamanyi nti malako nayo omuntu alina otegeera. Ate nga tewali ba sponsor tebakulangira yako. Okitegera kati nina ba sponsor. Okitegera nina ba sponsor, the biggest sponsors in this country bali ku ludda lwange. Okitegera ne unyiza nnyo nti meeting ya federal yasokera ddala ku Victoria University bampeerawo sponsorship. Okitegera tubeera ne Airtel Century Properties kwegamba tufunye abantu abatwegaseeko nga bawerera ddala. So kati nina sina pressure ngeya luli eno ndala. Kati just simanga mana abantu tusiza nti obulango bwange basobola okumpulira balyoke bakole ki bajje. King, you're the president of UMA. Yes. Tuli mu mbeera y'okubeera nti omwaka tuli mu makkati gaago. What are some of the achievements ne challenges z'okubanga ofunamu nga president wa UMA? In the very beginning, twalina wave eya UNMF of the Federation eyajja. Nebange twawula okitegera makkati awo, there's so much friction between us. Tuba ne meeting nyingi naye ng'ebintu bikola ki nga bigaana. About 2 weeks ago twatula nabo. Just my executive nabo. Kenzo nga bali, you know, better buli omu mu team. Ne twogera nga abantu abakulu. You know, and we decided to design an MOU, a way that we can work together. And right now we're actually working together. We don't have to be in the same place, but we have to have ekitugatta. Netukizuula nti bana tulina ekitugatta nga abayimbi. Netusigninga MOU ne UNMF. Kati at the moment this woman federation tukolagana. Ekitegeeza yes. Odda side muli like muli bwe mutu kwa twawulira ku bagambo Ndi Asasidde yavudde mu woman adda mu tekisoboka naawe nedda, that is not possible. Omutima gwange guli mu UMA mwana okitegeera Wasasidde wasale ddiiro nodda mu federation nedda tekiri possible. Twakoze MOU tulina enkolagana nti now muzino when it comes to this, you know, netuteekawo ebintu bye tukolagana, not everything. When it comes to lobbying for the industry, we are willing to come together for a particular purpose. Kuandika MOU and now we're working together. So that I feel like that's the biggest achievement this year because kibadde kitutuddemukko nga tulina engeri gye twelemesezza bali baganye b'amaanyi naffe side no tuganye naffe tuli b'amaanyi. So at least what to saying in a place that we can actually sit together ne to lobbying affine ne federation. Yes. We've had nti offices za UMA baziggala. Bambu balu babanja n'akasente ka rent. How is that? Kimwama libanga temukyanga mugaddewo. I think it was a misunderstanding because as Uganda Musicians Association to so to banja rent at the National Theatre because we are the only at the moment Fabali want to know Faba kunganya the whole of Ugandan artists into one place. So I could down what to banja bentunga rent in it. It had to together never UNCC. It was a one-day thing. The next day never go out. Yes. Nenga chechato wala banga. Kyatwala banga kwa ate atinda akwebaza nnyo nti ne federation yatuyombera kwa like everybody called yes aba OWC buli mu yakwagana story kibana temusobola kugalira UMA tutegeera so they listen tulance ne tutegeragana mangu nnyawo yes ne baba nga baddamu tugulira n'akasente ne mukasasula ke bali babanja kyali kiriya naawe kyalina okugwa one or another okitegeera yes because UMA is not supposed to pay to be in those premises aneda twakoma okuwulira UMA elections dako oli mu buyinza tutunaddamu kulaba bukyango yingira buyinza tutudangamu kulaba elections from UMA. Yes. Kiki kye tuliko? No elections zigenda kubeerawo. Zigenda kubeera tulina enteesaganya ne ministry agenda why bateka mu sponsorship esente biki of course ne you know everybody go chikwatako we are with them so as soon as there is money for elections we are having elections. Yes. Nengo obukulembeze obweyagaliddemu mama. Nnyo. Kale kulaba kuba n'ekyuma ndaba kipya kongulwa Thank you. Ozze buto sweet 18 sweet 19 tugezaako don't you think kino kyane bande bena nobera mukana akaviri paka kasinga n'okunyanguyira bannange naye mayengo omukazi sometimes straight awanya okitegera bagakyusa takuwa emirembe kano kampa emirembe era ndi musanyufu nnyo
siri muntu nnyo wakwejjuzaako bintu biki kati zenvize zisinga okumpa emirimu Sindi beera mwaka akaviiri paka mwebale ne show yaffe olutuuka kasita musiimye tukole bwe ne show olutuuka bweti kano ke tuba tubeera nako okay oluvannyuma lw'okubeera nti wateeka show ku Dax vibes ebigambo byayogerwa bingi Sindi lwaki wateeka show ku mwana oyo ebbujje bwe lityo saateeka show ku ye saamanya olunaku lwena nagenda ku live nenjogera ne bafaani bange netuteesa date saawo kitegeera naye ku live hours nga 2 nga twogera ku date ya show biki naye nga netumala ne tusalawo 29th nga sirina kyempuliddeko ekya show yonna eriyo okitegeera nze nagironda nga manyi ndikunzika kati mmala kulanga ekyekiro 29th August kikumakya ng'omuntu ampereza posta agamba kirabika mulina Dax konsonzi nalowooza nti ye yasazeewo obusazi tubeere ffenna ku eyo date okitegeera kati nze kuba nali nanze njogedde n'abantu tutta obudde bwange naye ye yasooka ekyo saakimanya ye yasooka he was the first person to announce I didn't know that I didn't know that. Me, when I made that date, I was alone. Like I'd not heard of any show by Dax until the next day when somebody told me, "Oh, Dax Naya attacked day," because I saw his post the next morning. So I was like, maybe he has made a conscious decision to put his show also on the same date because it's a really good date. So nengamba kaniza tutambule fenna. Netu tulaba nti kyandibadde beta n'omulekera kuba ye yasooka okulanga. Kati kunze si ye yasooka kuba saamuwulira okitegeera saalaba posta saawulira nothing none of my team ne bwe nali ku live omuntu yaligambye ku eyo date bakuliko ki tewali muntu yena yaŋŋamba so I didn't see anything, no banner, no poster, no ad teri kintu. So for me the date was open. So temusaga muno namuteeka caution ekyo sikikola just tewaliwo show according to me. Ati nze nategeeranga mmaze okulanga ng'omaze okuvayo n'onangusinga eyo kati the next day when alanti omuntu agambye mune Dax ataddeyo ki ataddeyo show. So me I took it that naye asazeewo okulanga nti ayagala olwo lunaku nengamba kale tutambule engeri gy'oli muntu mukulu nnyo mu industry ate ng'oli mukulembeze tekyandibadde kya buvunaanyizibwa n'otwa n'ogamba kale wadde saalaba posta ya Dax kamulekere nze saalaba nkiyinza otukosa natula nenkirowoozaako Dax is a really new artist muto mupya nze ndowooza kati audience ye ndala nnyo compare to me ku yange najjuka nze audience yange nzize nayo since 2005 na leero Dax avuddeyo what last year he has a couple of hits doing really well naye ate bw'oteeka career ye n'eyange tezenkanankana so nze nendowooza yimanyi ki Dax bw'alanga bulungi nange nennanga bulungi agenda kikuba nange ngenda kikuba so saalaba nti nno nina engeri gye ngenda omulemesaamu nedda Akingi kino tulaba nti kisusse nnyo mu industry kisusse nnyo mu ndongo ekyabayimbi okweteekako ebivulu music industry yaffe egenda ekula oba ekkabusi wansi music industry eri just like any other business like any other business tulina telephone companies nyingi tulina abadesigner b'engoye bangi tulina ababridal bangi tulina understand like tewali business erimu mbu omuntu omu nedda so it shouldn't actually tekyalibadde kintu kibi okuba kino abayimbi babiri basatu bategese show on the same day no it's just that buli muyimbi ateekemu maanyi mukola ki mukulanga kintu kye abooli bajje n'abondo bajje nze siraba nti kiza industry bamabego bamaaso anedda me I think it's just business at the end of the day buli omu bw'ateekamu amaanyi nga bwalina okikola bana Uganda tuli bangi nnyo nange soba bakuŋŋaanya bonna okitegeera so everybody can get kiri nti buli omu ataddemu amaanyi buli omu asobola ofuna mbabanja ddala mbabanja mbagala ku concert yange tugenda kubeera ku Millennium Park Lugogo osigera ticket ordinary ya $3 si bwe kiri agi $3 table wali ababedde $3 si bwe kiri so mbetaagira ddala mujje mubeeyo tukube show tubategekedde ebyamaanyi mukimanyi every time the king show up it's history. So wano ku Kubyo City tusazeewo nti buli Sunday esembayo mu mwezi ngenda kubeera wano mbagane nnyo abantu b'emakinge bannange osigera luli twali tukikuba ku autospaka tukireese wano waka every last Sunday of the month gamba munene n'abaana bakole ba anti Tisindi agenda kubeera ku Kubyo City every last Sunday of the month tukubanga ekyo mukiwagidde bane kambongerera akayimba kamu tove wano